Alright. Ebyo media kwetuli. Ndine Salongo Ntuluntu. Yeah. Salongo. Oli Salongo? Ndi Salongo tata. Chekirago ba Salongo. Betuma wetu. Te betuma wetu. Ntambula n'ebyange bibiri. Ebiki? Abalongo. Balongo ki? Benyini. Same speed. Balongo ki? Bajja. Ojo manya ntambudde nabo. Ne bati empewo tebagala nnyo bantu. Kiki otegeeza? Balongo. Kimanyi bakyala batera okubeera n'abalongo. Oba either nga bazaala ku balongo. Nabazaala gye bali. Baliwa nga tetubalaba. Ojja kubalaba. Enda kujja nga mbasabira fees. Kuvuze speed? Mvuze mwera speed. Ngeyo ga wazaala ogenda kujja ngo basabira fees. Wabazaala basabira fees. Bajja sawa yonna ko kyalina okumanya. Salongo Ntuluntu yani amanyaga matuufu. Salongo Ntuluntu. Kibinge Burhan. Yeah. Kibinge. Yeah, Kibinge Burhan. Yes sir. Ovawa. Jembeera, jenzaalibwa. Jobeera, jozaalibwa. Jonatandike ne jobeera. Sazo ndi mutuuze w'Nansana. Katooke. Nkwata kubira. Ndaba na Juli. Nanki. Yali nteeka. Wanji baby girl. Bulungi osibyote. Tuli ne Salongo ali ku simu. Ayina ne ba baby girl. Enkuba yenemeseza so ndako njali busy ina kukubira kedde. Ina kuya kodde. Awo nyino twatangira Salongo ina nabakuita baby. Bayo benyini bafani baffe. Bafani. Iye. Nkikakasa bafani. Bafani. Salongo tubadde tukyali ku kyalo kozaalibwa. Zaalibwa ovawa. Ndi mutuuze w'Nansana Katooke. Jensibuka sawa zinene. Jova. Yes. Oba jozaalibwa. Mbeera yo obezi sawa zinene nga ndi nzaalibwa Kakiri. Kakiri. Yes. Ojuti okutuuka mu Nansana. Tuuka mu Nansana. Natandika ngero omuvubuka tandika oku. Kasita omuntu avubuka, as long as you're a man, otuuka ekiseera nga you have to be independent. Natuuka ekiseera nga I stand out to be an independent man and kukutandika olugendo lwange mpola mpola okulanga nva ewaka. Mvuze mu speed independent man ovudde waka. Tudeke waka. Salongo ali atya ewaka? Salongo ewa mama ewa tata ne tata. Salongo nze first born. Nziri waka abana mukaaga. Segera tuli musanvu. Yes. Odi waka abana mukaaga. Yes sir. Mu mama ne tata. Nedda tata wange mulala nenga tata aliyo yankuzizza step dad. Okulide ku step dad. Yeah. Tata wange actually unfortunately passed away. Yafanga sasola mulaba kunenga he passed away nanga nkyali baby. Yeah. Bakugamba afaaki. Yafa bintu bya mirimu. He was a rich guy, yali akola mu kibuga, yali haji nga akola mu kibuga n'ebya mirimu ebyo. Sente nga weeri. Sente yaliwo. Bebiseera ebyo yalina taxi bbiri ng'azize n'ebyalalala wabwa kati ffe tisaabitegeera nnyo kiri awo ninategeera kebyo. Mama yakunyumiza? Mama yanyumiza. Ofuna otya taata ono gw'oli naye oba akuzizza? Taata oyo mama yali agenze kuba kyeyo Sudan eyo. Mchala musibi wa nviiri kati yalina saluni ya Sudan, South Sudan and yasanga muzeeyo gye beesanga. Bayo muzeeyo yalina company gyakolako nga manager. Yali akolera jeno mu maje aga South Sudan kati nga yakolanga manager. Company yali ekola mabloka ga 99 nenga manager nga is the control of everything. Kati gye yasangira mama eyo. Gye beesanga no mama.
Taata ye nsaawa zino akuyisiza atya? Actually sijja kugamba nti kino ekyo he has been the best dad. Abadde taata wange ddala naye taata omujjuvu wangulidde yanguliranga buli kimu. He loved me as a son. Yes, as ne bwogende waka tosategeera nti siyanzaala kubanga he loved me as a son. Yankolera buli kimu nga taata kyalina okukolera omwana gwazaala. Era nkuze tamboggoleddeeko yadde. Mwagala? Yes. Taneemulugunyizaako and he has been there for me and he still. Tudeke mabega. Ozaalibwa otyo? Nazaalibwa bwenti and nazaalibwa long time ago. Nazaalibwa 2021 and like bili gumu when nazaalibwa mu mwezi ogwa 23 nakajiweza. Yeah. Ozaalibwa bili gumu mu mwezi ogwokutaano nga 13. Ozaalibwa wa? Banzalira Nsambya. Ono mu Kampala? Yeah. Banzalira Nsambya. Naye by that time samanya taata ne mama bwe babeeranga naye nga zikinategeerako nti nazaalibwa Nsambya. Azaalibwa Nsambya. Yeah. Taata ya mama yagenda okuzaala nga taata waali oba yakuzaala? Yagenda okunzaala nga waali naye ndowooza ayita emyezi mitono, ndowooza myezi nga 3. N'afa. Yeah. Ozaalibwa yakuzaala bw'atyo? Yeah, nazaalibwa bwenti. Bw'otyo? Yeah. Tuddeko ewaka akuzadde akuleese waka akulaza abooluganda. Weyanza nandeeta ewaka nga omanyi nti ebiseera ebisinga as family members oba friends ne society gye tubeeramu. Oyo muleke. Mu society gye tubeeramu ebiseera ebisinga nti omuntu wazaala omwana alinga ffe like ali mu kikula ng'ekyange. Wabeerawo ebigambo bingi ebyogerwa nda endowooza ey'enjawulo ebeera mu bantu. Ate ebisinga ekigwa ku muntu nga alina omutima munafu kiba like aba broken up and nakola ekintu kyandatukoze. Naye nga maama wange yayimirirawo nga maama era like he stood up for me nambeerawo mu mbeera ne jjajja wange omukyala ne jjajja azaala maama naye nambeererawo nnyo n'amugumya era yasooka okubeera nange ndowooza. Yabeera nange n'amugamba gendako mu Kampala okole z'omwana kamusigazi. Ewa? Mu kyalo e Masaka. Ono akuzaalidde Kampala? Yes. Ate akututte mu kyalo? Kati n'atwala mu kyalo era gye yabeera kuba kati muzeeyi yalinga gye yali avuddewo n'addako mu kyalo kubanga muzeeyi ndowooza yali afunga yali Hajji era alinayo hakki endala ate nga maama yali tayagala byakumugattako. Ne baawukana? Yes. Ne baawukana olw'ekyo kati awo nekwe kujjako eyo mu kyalo e Masaka n'antwala e Kabaale okyamira Lukaya n'ogenda bayita Kabaale. Akuzadde ab'oku kyalo boogedde azadde ki? Azadde ekisiraani baayogera bingi and naye ng'omukyalo omuzadde ekintu ekiyitibwa maama yali asigala maama. N'abeerawo mu mbeera yonna kuba yali muwala muto. She was young and naye nga she stood up era ne jjajja wange ne jjajja yennyini bwe mpitamu aba mukyala wange banze bamuzzukulu mwami. Mukyala wange oyo omukulu n'ambeerawo nnyo mu mbeera yonna. Byonna tubyogera ne tuwulira oluzungu lw'oyogera lw'amaanyi. Nasoma? Nasomako akatonotono. Katono ke kaliwo? Saatuuka ku level gye naye kuba nalina kubeera dokita naye nga simanyi nti nja kubeera dokita asesa bantu. Yes, saa zino ndi dokita agoba stress. Wadde naye nja kubeera dokita akuba mpiso. Yafaanana ate dokita agoba stress? Buli wogende wantu manyi ze newala nnyo ogende wantu neevaawo nga tebasese. Kimpisiza ddala bubi nnyo yani bwe ngende waka maama tayagala musaagirako ebyo naye nze bakiri nkayisaawo nga atagenderedde yogera naye kanago oli kalalu kati oyogedde kyaki era nga era asese naye nga kikyo kyenjaka kye nalina okubeera. Osomye kakatono osoma paka kyenkana ki? Nakoma paka senior 3. Senior 3. Tuddeko emabega.
musomi omuntu atandikira from ground level, zero level, top, middle, baby, byonna tandikira ku baby ogisomerawo. Natandika okusoma natandikira Kabaale, Masaka, Lugonzi, egye natandika okusoma. We nasomeranga bana basomesa bedda bo mu kyalo ababeranga n'ennyumba nenga musomesa amusajja ali mukulukulu je nasomeranga ngera tutwala obutabo buno bw'ekitundu kati kyabonga kineeno katugeze like this phone nga bakisalamu in the middle ne bakwata pencil ne bagisalamu nga obogena kusoma eringa baga ye container kasotwala eggolu lyo bulungi naka container ko bwoti nga bampeeka abampisa mu lusuku paka kusomera eryo je nali nsomera nenga gali makaga muntu je nasomera mpola mpola baby class nenzija middle kati natuka mu top class nenga mama yali Kampala we nali mu top class nga ntuse mu top class awo mama wange kati yali eno kati yagiye Kampala yatukira Kansanga yaberange wa mama wange omukola like mama wange omuto nenga ye mukuru we and yaberanga nga wakola nga akola naye nga asulaawo kati yali eyo ne bamugamba ko ntobye somere eri gaba sponsorship dino nyaba na eri okuwera sababu kuba sponsor bicho kwafunira abazungu ababawerera labo tya oleta ne Burhan najja nakola ki etugeza kulaba basomuwa nakuira ko mama mukyalo jajja mukyalo namugamba kati yamugamba yagango mutima olabe kati nankima oyankima nge omanyo mwana w'ekyalo naye netaye tochi nyingi tochi like amalo manji mada buli kimuki pya nkulide eriwe eri mu kyalo eri baze mama yangamba ko ne kafani story nga nkuze yangamba we najjanga mu kyalo nga nzide ku pichi ngo cha pichi ala kasolire ekiduga ngo duka mbituuki nga wekweka tochi gali malo kati so nali nkyali mu kyalo mama yabinyumeze yaka sazo ne wabingamba edanga ali mukunda bisa ochagitya sishacha kati osomye bakulese ku government bazungu bandese andese Kampala antese ku God Cares badita God Cares National Primary School international yali ya bay wese utwaitu sasula ndoze seri umane atatandika ko yali mukina na maybe yeah nesa zungali mukamu and something did you adichaliyo yeah atika sazo did bigger than Nigeria Vera wasomera yeah naira respected a lot this star wali eri kusomera obi araso akwelabirwa kati oyandeeta nandeeta n'abasaba ne bagamba tebali buzibu ne bakuba ebifaananyi ne bayita week ne bamukuya mugamba omwana afunye abazungu bagenda omuweerera muleeta akole interview nenzija n'amaanyi mangi naye nga nsomedde mu kyalo kati ntuuka bampa interview somero lyali lya kalina naye nga nzidala ntyana okuyingira wansi ku fuleeso nga ndaba kizibu ekiyinza otugwira ngira nentuula ne bampa olupapula ne penso kati kyali ampadde interview nga atudde wali mu kasonda ntunuulidde ali mu kulya kyamisana kye ese byali ya kyamisana wemba nzijukira bulungi kati ntandika naye nga sina kyemmanyi kyomutwadde mu top class kinakolako ekyamaanyi kuwandikako linnya lyange namala oliwandiika nga wedda ndaba omusomesa ali akatogo mu maaso gange ndaba akaliira mu mutima nenza bulungi wali opapula obudde ne bugwa ne bambuuza omaliriza nti bagokera nga tekuli kyempandiise kwadde n'ekyo okujjako erinnya limu lyokka ne bambuuza kiki mbaga nze njala kulya katogo era baaseka nnyo nga wedda ndaba akatogo bakandira omusumbuyi ne bampa akatogo naye ekyava mu katogo kyakunziza mu baby class bana yisi na kyemmanyi ngaje kikuza mu baby class bwongo oba tukato eri tochi gye wayogeddeko tochi ekisooka ndaza amaalo ne interview njigudde kulira zize mu baby class tandise osoma mpola mpola middle class ne by that time mwezi size eyo nali mwana ali sharp nnyo njagala nnyo ebintu bya entertainment ebyo kuzanya mizanyo kuzina ebyo ngira nali nnyo bana bakola fans mu class teacher yoga kyago ndoga kyane baseka nali mbyagala nnyo nenga ngeje bali batankuba nga ndoza nga kintu bali nga muzale eba gamanyo mama nga ban complaininga ko nnyo kola comedy mu class yogera bitakwatagana nga nsoma nali mugezi neti kyaba asomesa ayogera kiyala kwebyoga kiyala ne baseka omunyoma nga bali mu amaloboza agayita mwago
Tikyalina kyanywa gwe n'oyisawo ekikyo. Nga n'okusaba short konga sisaba. Gukuyitamu. Kali gye nali mumpi bwenti. Kali nga budeske ziba mpanvu bwezi. Kati nga kiba abantu de bwati. Oyitamu. Kola ko bukozi bwezi ali nali ntula maaso ulayiri ya wakati. Naje bule budeske ne kutamu koto mbwa tinsingo. Paka bweru. Tajja kunengera mu dinisa tajja kukola. Lese singa sasa banga. Era yo bankomyeyo mbala. Era kyatudde mabega nga nkutamwera nsingo yo kasimu gongo nsingo bwezi. Paka ku deske nga nzize nsingo. Ati obulamu bwabwe bwe butwe bwabeeranga. Nagenda nga nnyo mu competitions. Nagenda nnyo mu competitions. Osomye baby class. Yeah. Top ngisomye. Primary ogisomera wa? Era ku God Cares. Awo nyini. Yes. Ogisomye P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Kati bulamu bwasinga like ebintu bya class ya single chuso bulamu bwange. Baza bulamu bwange bwagenda okukyuka ennyo okuva mu normal life gye nali manyi yali P6. Kicho tegezo okukyuka. Like ndoza kyekimu n'ensonga ezimu ezanvirako obutamalako kusoma. Zatandika na that level. Before nga zitandise ngeje nali nti manyi okuyimba biki zanya kumeka kati azungu abampereranga bajjanga kufuna buli mwaka ne banambula. Kati ne baagala okuntwala kebweru. Ogenda kebweru okuyimba. At first nali ngenda kuyimba. We byaggwa. Kati P6. Kati ngeje nali nakula muti my legs were somehow crooked. Nanyamu ebitege nenga bya munda bwe biti. Kati ngeje nali so ku second like kalina nga kwetusula kutusomera kadese singo walampa amadala ago. Okowa. Yes nga magulu gatanso okuwa tegashaso akumalako. Ate buli obuzito bweyongera guluge yongera kweyingira bwegati. Nobokula. Yes. Obuzito bweyongera gulu ate nga empalampanya amadala ku buli kumpi buli mwaka. Pomula ku kati nogenda keeka. Bwana nali so boarding kuva baby. Kati wazungu bakyani ngamba mwana yitaga okutereeza. Ne tugenda nande babikola ko process byonna ngende ebweru. Ne bali balifunye California. Naye ekyasoboka. Ekyasoboka aze kugenda ninga yali P6. Ekyasoboka kyekyavira ko butasoboka. Twagenda osaba visa. Nga tugeze saba visa ninga ya medication ngenda ku treatment. Ambassador agaba visa ya ambassador wa America so yalina mukyala. Yali mukyala nekati simanya aliko. Ninga yali mukyala. Twali mu room nga tuli ne mama. Ono n'omukyala bali babikozeeko. Like omu ku bana ba director b'essomero bali bamperekedde ku big processing buli kimu. Abo bali azungu bali eri babo bali bafandinga. Abali bampeera nga baba bafandinga bufandinze. Kati tutuukeyo mu room ne babuuza mukadde nti omwana gw'osindika ogenda gendera kontinedda. Anambuuza abamutwalo beesiga how much. Nga bali bamwera from baby class. Ekiriza mbesiga namugamba no. Mukazi no nga munyivu na nnyo. She was very tough. Yageza na amukambwe nnyo. Nga no. Jiba mutwala togenda gendera kutomanye bagenda mukola. Watu gane bamujja mu ekitundu ky'omubiri tojja kukola ki? Atanga mutuufu. Tojja kumanya. Naga for the sake of the life of this young boy, no for me. Nakuma visa. Yes. Naga no. Yana kwata bulungi. Yale gitute no gitwala bwati kati. Wabagala kutulamu visa like baine bakwata ne bagiza ku next board ku desk eddako wabira wali abakona mu biki bakusayiningira biki bakulu papulo lwa visa biki. Yabikwata kukwasa nabijja ku tebe eno gyagenda bikolerako. Nanziza passport yange na buli kimu. Namugamba no, I'm not going to give this young boy. Nagamba sorry for you. Owulira otya? Like nawulira nga ndi so. Nawulira njala kaaba. Kyo kituufu nakaaba bwe twavaayo. Ningerako mu latrine awo. Nkaaba mwanga mpulira my chance egende ebweru efudde. Esooka? No, it was my like second time. Second time? Yeah. Wali olinyeko? No. Guno gwa kubiri? Yes. Ngabakuma? Yeah. Nengamba nampulira nga mpeddemu amaanyi. Kubanga kati ebweru nanyina abazungu bakwano bange
banji wanga bajjanga ku ssomero ngeri bajja ku ssomero nze basinga okwakuba nali nnyo amanyi n'obba waamu busampaawo ekyebyo nga manyi bazinira zirimu ng'ate byenzi naye banyumira bambi kati nga nina emikwano mingi era nga bali bagamba ojja kujja onkyalireko California nze ojja kujja Texas onkyalireko kati nga badde mbyesunze to visit all my friends abadde bajjanga Uganda okundaba abijjukirawo ndaba chance eganye ate kati obuzibu bwajja ngale ku ssomero nali nsiibudde abaana bakyali bange nga boyi nze ngenda bweru anaka kesi nakajje n'omufaliso nabituteeka ne baginnima ne ntula ka week 2 kyokka ndi mu second ndi mu P6 ya second term awo mama ngamba dda ku ssomero ngamba no ngenda kuswala ngamba njala abantu sene ssomero olwekyo manyo vayo ng'osiibudde bano oli ku show manyo ogenda pulira mama nangamba ddayo some omwaka ogujja ogenda mu P7 ngamba kanzire ku ssomero era banziza ku piki n'akakeesi kange ampulira ennaku mama awulira atya mwana we bamumye guno gwakubiri mama yawulira bubi ng'omuzadde naye nga kyali kirungi oli ambassador yakikola for the sake of my life era yakikola mu mutima muzadde simbubi tiyagaana yes era asobola okujimpa abo kimu kye bali bagala nali nkituuka ab'oku kyalo bategedde bakumye visa aga baza bwe kyote bategeera nyonge gye twali tulina ssente taata waffe yalina ssente kati nga maka gaffe manene kale ngulamu obulungi tebategeeranga nnyo kigenda mu maaso awo waka naye nga ndowooza ba family members abamu ku bo bebategeerako abatonotono boogedde batya bagambe omwana biki muddeyo mugezi ku biki tebagiramu eri embeera egamba mama yazaala kyetereka kitandisa balondoola era kuliko omu ku like muganda w'omu yateekangawo nnyo embeera nnyo amwogerera nnyo kale naye yaggwa kuba kati tuzeeyo bakumye ozeeyo ku ssomero nzeeyo ku ssomero oddayo otya obe weewaniddeko ngenze okomyewo n'akafaliso ku ssomero eyali yeewanidde ku banno nonyeza akatanda kange whether nali nsula waggulu katanda akokusatu nga ku buwanvu oba oliko ng'olinnya akatanda kambubi ate empalampa nga nkima wakati bwoppo bwali bwacuma ngokawala paka waggulu nga nzisala kuwansi kati ndayagala nnyo ebintu nga sala nnyo okunzalawa nga mpulya ikan nga nange mpulya ndi muntu so okikola abala kye bakola lwaki nsula wansi kati nga wosula wansi balinnya nnyo kusuuka ku buliri bwo bana bawalamba wagule oli avuddeyo n'ebigato binaalinnyako kati suuka oba wakagiteko nga ikoze eki nawe gyemeze gye wakolanga kati ate nandikoze nange bajja babikola from the way kati nga nange nyina okikola kuba kati basobola kubagana banaalinnya mpulira ozeeyo bakutunuulidde bakumye visa essomero lina likitegedde nzizeeyo nali so depressed like kyampisa bubi nnyo era nali mugezi naye second term ya P6 nakolera ddala bubi nnyo ne banzira mu stream y'abagezi ne banza mu bana abadda kuba twalina stream 3 tulina ey'abagezi ddala sharp nga kuliko n'ey'abaana abagezi naye nga si nnyo nga bali eri nga kuliko n'abaana bakwata empola kati ne banza mwene ey'okubiri eno mu third term lwe banze okuba second term nakola bubi nga kuba like mwene ey'abagezi nga tulina funa below 50 oba okoze bubi basimaka ngeri aba 50 oba okoze bubi nnyo ate kati nga nfunyemu awuzi 40 kati nakola ebibuuzo nga ne banza mwene eyabaddirira nnamala ne mmanyiira holiday eyo ne bambuulirira ne bampawo obusenga bampa ate taata yali akasente kampiira ddala taata bwayesente yali teyeekwasa bangulira ebikumba nga buli mwana alina keesi eyiye ey'engugi nga buli wava e Sudan kuba yaliberanga nnyo e Sudan nga omwaka ayinza okujja mu Uganda emirundi nga 3 ate olumu ajja sirinawo naye nga lwazze buli mwana amugulira keesi eyiye ey'engoye ngera bwe mba nvudde kusonga naye mba saamulabyeko ekesi yange era ngisangawo tufunze P7 ogiyingidde third term okoze bubi P7 ogiyingidde P7 nagiyingira nensoma nensomera ddala bulungi n'okola ofuna mmeka saafuna ze nali njagala olw'ensonga kati kiri ekyokudwala ebwera okunzijanja bwe kyagaana
ne basalawo bakole ki abazungu abali bagenda okunkolera keeri bana abazungu bali abasponsa bange ne basalawo baba funding buli kimu wasasuye ya ticket hotel buli kimu ne sente ez'okunzijanya abajje Uganda banongoose polira nika tato obuzibu naku obudde bwe baafuna bwali bubi kuba nali mbulayo wiiki emu okukola PLE nini bagamba ekyokubulya kye kisinga ebuuza so okuddamu ani bajje Uganda ndowooza batuuka mu mwezi gw'Okutobaawo naku z'omwezi ndowooza nga 23 nengena ne bafuna eddwaliro baliyita Kosu Entebbe Road wali Kasubi era we banongoosereza kati we nagenda Kasubi eyawa Entebbe Road Entebbe Road Entebbe Road baliyita Kosu yali ku Mmenyo okwo kwennyini kati tuukayo bankebedde bagaya tujja sobola mukolako biki nga n'ebyuma bye bankoyako tebyali bya muneeno ebyuma bye banteekamu tebyali bya waneeno bajja nabyo direct era byo byali modified nnyo si bino biwana bibalongoosa omwana leero bayita emyezi 3 ne badda bamuteekamu ebirala abakuteekamu ekyuma nga tebakumenya bateeka just mu angles ewali obuzibu ne bakuwa foomu eriko nga buli obuma twali tunyola kinyoole bwe kiti atunyola nyoole nga kuliko obuli positive n'obuza negative nga era kirinene bwe kinga kiringa lujegere nga kinene bulungi kati nga tunyola bunyuzi nga muguma gekyusa gokka naye nga obulumi bubawo ekiro nga nkaabanye ekibanga egumba oli yalitambula naye nga tunyola buli lunaku kiri ekintu kyali modified era bakijjamu nga kugulu kuteredde bulungi amagulu gagateredde bulungi oshegere nti bajja ne technology nga taliwo awanene nti kuteekamu specifically bali baze for you yes era kati waliwo n'abaana abafunawo omukisa nga 2 nabo ne babakolako era ku ngeri yemu nga ze bankolako oshegere kati banongoose enaku z'omwezi nga 26 October 2016 naye nga 3 November mwezi ogujja nyina okukola ebibuuzo that's 1 week n'okukola PLE HM director n'agamba mwana ajja tuswaza adde mbuzi P7 omwaka ogujja takola ebibuuzo obulumi bungi bwana beera ku ddagala erita obulumi for over 2 weeks naye nga liri ku masannyalaze nga linteekamu buli kiseera bweti olw'obulumi obungi bwe nalimu naye nabagamba nze sidda mu primary siddayo naye bagamba nina okukola ebibuuzo naye bagamba kati weewandiisiza Kampala tebasobola kukolerako Wakiso kubanga eno Entebbe tuli mu Wakiso tebasobola kukolosinga ebibuuzo kubireeta eno bagamba nze nnina okukola okuba omukwano omungi abazungu bwe baali banninako ne bampangisiza ambulensi y'eddwaliro yennyini n'omusawo nga ne bantwala ku makya era nakola PLE ndusya lwalina lwakuna watwalikola lwakuna na lwakutaano ambulensi eyo yanvuga ku makya nnyo za saa 12 nendeeta ekansanga nenkola ebibuuzo ng'eri awo enniize n'omusawo waako ng'era bankyekingako nga banfulidde invigilator wange nga bwe kimu bakisasudde lwakuba nalemerako wakola likodi era inakola kati ebibuuzo mbimaze results zaakomawo nga nafunye 20 banafuna 4 n'emikaaga 2 naye nga ate omwana afunye ezo nze yali asinga nga nfuna 8 7 6 naye era bansanyuka nnyo ku ssomero nasinga bangi era singa nali mulamu bulungi nali njafuna n'obuna bulamu bwange bwakyukira nnyo mwekakasa bannongoosa ne ntulako omwaka 2017 ne sitagisoma na pain kubanga basooka ne balongoosako kugulu kumu myezi 6 oshegere ne bajjamu ebyuma ebyo byonna kati bakuwayuka time of okuddawo ne banakwata kulala oshegere wayita emyezi nga 3 abazungu era ne badda bali eri ne baddayo ne banongoosa okugulu okulala ne baddayo era nekitwala emyezi 6 kachigeza secondary njitandika 2018 natanga secondary bese najisanga na second term sajisoma first term ebuma babijjamu first term egwako kati era nasoma ku Good Cares High School so lyeri mninga lina primary ne secondary ninga secondary yeri eno nakabugo kati ngenda ku secondary ngenda mu Kagali kakabalema bwana ali sinayiga kutambula nga bakanzija mu ebyuma
ne bantwayamu nvuga kagaali naye nga akagaali era kava bweru buli kimu nga era sisikawa nene nga si buno obugaali bateekamu omukka era kajja mu box nga bakapanga bupanzi kakampiira 3 akali modified nnyo nga kuliko n'emmeeza kwensomera kwempandiikira buli kimu era njijjako nenjiteeka emabega bwenti emmeeza ku mayembe kuno bwenti emmeeza yange gyenkozesa okusomerako byonna tubyogedde kuva baby primary yuyo secondary baali bakuvuga nga bakuleeta oba walinga mu kisulo mu secondary we naddirayo byonna wamu nali mu kisulo from nursery level. Yes, era simanyi experience ya schooling simanyi experience yayo simanyi nawe kiwulikika kubeera mudde kuva najja mu kibuga abaana babeera mu kisulo bebeeyoleza bebeenaaza buli kimu osobola okuwoza wali osobola okuwoza we nali nakagenda nali sisobola nali natandika okweyoleza mupifo natandika okweyoleza kati nga nabawala banyambako abaana baali banjagala nnyo ku ssomero abawala yes abamanyi okunjoleza olese balenzi banno bawala be bakola ki n'abalenzi bulimu beeyimanga okweyoleza bayoleze nze ate kati ng'obuwala butwoleza nga ate kasoba nga oli mugezi mu kirasi olinamu obusente bujja mangu ng'obuwala bukwoleza batugambe family yali batoto wa loodi tata yalinamu kapepa nga kapepa bakuleetera buli ango buwala weetala naye nga kesi yange tebamu byakulya nze sente ze nali nategeera nsoba waako era kati obeera n'ekiwaya ku ssomero ate ebiseera nali oba mu loodi kiba kigenda kugwa ng'okuba mami sente ziweddewo kyebiri nga kisindika ziri awo ez'okwonoona bandirangako ssente kuba taata yatusinyanga emitwalo 4 gyakulya omwezi ewaka yalina bwala bakuwoleza tebakwenyinyala tebanye okugyako abansumbwanga banyukamaazi azuka ne bukusekerera nga omanyi obwana obuto bukutambulirako ogendo naba bukubeerako ne kasita ogendo naba mwali munaabira wamu kirindi tona wano wa P7 oli mu P1 katuna bakirindi mu kinabiro kimu nga omanyi ebyekisolo naye nga abasinga ng'okumbunyabunya kunsekera biki baba kubanga embooko zo zabayitangako nnyo era nga babuli nga baba embooko zibaliirawo nnyo. Tutandike ku secondary life. How do you drop out? How do I drop out? Kuva secondary no senior one tutegedde oyingidde senior one ova otya mu secondary. Secondary nga sinava mu secondary. Kuba tewakola senior 4. Kati ngije kiri nti abankolangako abazungu bajanga for operation na okumonitoringa week number bamanya how your health is ne baddayo kati nga orders zoneza treatment bazirekedde bana basawo baana abo mu Uganda kati wali bampa eddagala nga dalina medication ndala kali nga lyo ningeje nnyo didya odikozesa ne feeding oshegera ngino okwawukanamu kati bo bampa buyi ate nga lyali lingi yali yambako okuzimba amagumba gana amangu okuzimba amagumba amangu wali yali ya bay yali yalinga nga liri mu fomu ya G nga linge limu amazzi munda ngera nune ngandi nuna ne lyati kapti toshegera kati ngo wejo nenga lyali lyama ngera mira kiro mirebe kemwe yes kati nelinkola ku side effects ku maaso nenga tolo kati alinga waizo no mwaka ogwa mulamba yes machiri kiwedde operation ziza gwadda nezinkola ku side effect yali yamanyi era yandi kyokuva kusomero ovudde kusomero oddawa we nava kusomero nga ndi totally blind bane senior 2 okujimala ako natukesa nga ndi blind atolaba yes nenga nalemeddeko okusoma nga ziva kimukola ki kusoma kwa nayinja nnyo omutima ogwagala okusoma kwa nali mugezi kyekisooka nga sisoma bitabo like kuda kuivisinga nenga nze nkwatya ku lubaawo kati musinia 12 tutuka mu second term maso gatabusi bakubida basaba banongosa bayombera no ddala babira ddala mwani twamweddaga ninga dina
miro ino okukyukira ddala wala lyali ly'amaanyi. Pulira. Nga tewali kye tuyinza kuzza mabega. Second term etuusa maaso gatabuse senior 12. Ntaasa obutanga sikyalabirako ddala nennemerako kati third term nenzirayo era ku ssomero. Abagamba omwana muleke okusoma kuveeko lwaki bamutwale mu blind school mu ssomero ly'abamuzibe. Ngamba atali muzibe. Yes. Kati ekyo nno omuntu akuzaalaba. Kati ozibye amaaso from nowhere just like 1 month. Ate bagaye bakutwale mu ssomero ly'abazibe. Yabamuzibe ne ndaba no I can't. Linganze wakiri nsomera wano. Nokesa nga mpuliza buliza bwenti. Nenga ndi bright. Mera senior to 30 term nali wa 8. Kubana 257. Yes. Bwana tukisira nga somesa ba omusomo kibuzo ngomusomesa ansomera busomezi. Nosoma busomezi question kati nga bampa plain paper. Abanga number 1 eri bweti. Number 2. Anti wali ku wapula olukalu nga mtekako number 1 ntekako butesi answer. Akusomera number 2 question eri bweti ntekako number 2 answer yeno. Nengolombi wali kana ebyeyitamo yana ebyeyitambo ebyo. Era marking abafunanga hard time mulanga. Nenga answer ntufu. Yes, nezinga zali nga ntufu. Era nga nkola nafunanga kinana biki. Wani biology nabasinganga ko chemistry. Nali mugezi by that time. Wada maso gali gatabuse. Kati ntuuka maze senior 2. Senior 3 etuuka. Ekyamazima ngajagala okusoma nenga natukisa nekigaana tegeera nekiganda nga obulamu bugaanyi ensawo yabo nti wenava kusoma